The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the Science Media Cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political. well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kizza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaagi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleke tagambwa mpanyiga mawe. Ebyo byonna birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenjo ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday essaawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero kwakayitako eddakiika 8 zokka nkubuuzaako yonna gyesinzidde okuba nga otulaba. Mighty Drive ye program gy'oli mu kulaba kadde kano nze omumbejja Luwedde Lilian era nga nkwaniriza gw'ate atukeereddeko gwe atwekuumiddeko mu kadde kano. Lunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala mukaaga omwezi gwa Ssebaaseka oba June omwaka 2024. Tukyatambula ffenna era nga bwe nkugambye Mighty Drive gy'oli mu kulaba okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4 ez'amakya g'olunaku olwaleero. Mu studios tugenda kuba twegattibwako omwami Vianney Ngoma era ng'omwami ono ye Chief Whip wa Fronasa atengerako political commissar. Okundogatako omukyala Nana mu Africa Mbarikiwa era ng'ono Civil and Human Rights Defender. Tugenda kuba twogera ku lunaku olw'abazira oba Heroes Day. Twebuuza lukyalina amakulu oba naye ng'ebyo ebya Heroes Day ng'obitadde ku mabbali tujja kwogera ne ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero ye State of the Nation Address omukulembeze w'eggwanga agenda kubanga oba oli awo ayogerako ku nsonga ez'enjawulo abangi ze baagala ateekekesera naye mu kwogerako kuno abaali ku ludda olwabula gavumenti bo
baluzize bagati guno gwafuukanga mukolo buli mwaka wabaawo State of the Nation Address ne wabaawo n'okusoma embalirira ate eyeggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi ogubaguddako. So bo nga bagamba nti tebagenda kubanga babeerawo ku mukolo guno. So ensonga nnyingi nnyo zigenda mu maaso mu ggwanga ze tugenda okubanga tukoonako n'abakulu abo ate bwe banaabanga batwegasseko, naye mu buufu bwe bumu kankuwe updates zaffe ate tusobole okubanga batwegatako mu maaso awo. Kakati omukulembeze w'eggwanga nga bwe nkutegeezezza olunaku olwaleero wakwogerako eri eggwanga. Kakati kino kiri mu ssemateeka era nga alina okwogerako eri eggwanga ate buli mwaka era nga olunaku olwaleero munnange lwe nno omukulembeze w'eggwanga lwagenda okubanga ayogerako eri eggwanga. Okwogera kwe kuno kutunuuliddwa abantu ab'enjawulo nga nabo baagala abeeko ensonga oba oliawo ate zaakoonako bwe kituuka ku nsonga y'obulyake n'obukenuzi, kuliko ensonga ate ez'ebyokwerinda n'ebirala bingi nnyo bye bali mu kusaba omukulembeze w'eggwanga ate ayogereko. Kakati okwogera kwe kuno kubaawo then oluvannyuma lwa sabbiiti emu embalirira ate ey'eggwanga n'ebanga esomebwa omwaka gw'ebyensimbi oguba gugenda okutandika ate nno munnange ne guba nti nagwo guggulwawo mu butongole. So mukulembeze w'eggwanga olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezeza bw'agenda okuba nga ate ayogera. Kino kibaawo ng'ayogera ku ebyo boolyawo ebiba bigenze mu maaso, abasinga baagalako ne ku nsonga y'ebyenfuna boolyawo bwe banaasomera budget nga bannayuganda baliko ebintu ebyenjawulo bye bategedde. So abantu nga bwe nkutegeezezza bannayuganda abamu baagala abeeko obubaka bwayogerako. Wali omukyala gonna nabengaga nti ayagala ayogere ku nsonga y'ebyokwerinda. Abavubuka basusa nga benyiga mu bikolwa ate ebimenya amateeka, naye nga nno munnange n'abalala bagamba baagala ayogere ku nsonga ate ey'enguzi esusse mu ggwanga. Era nno ensonga eno ey'enguzi okusinziira nti yagyogerako ne ku lunaku lw'abajulizi Namugongo y'ensonga lwaki baagadde ate agiggyemu okusaaga oba okubalaata, wabula agyogereko ebe nga eteekebwa mu nkola oba eteekebwemu amaanyi abo bonna abeenyigira ate mu nsonga eyo babe nga bakangavvulwa mu ngeri emu oba endala. So ebyo nno bwe bityo bwe bitambudde, naye nga tujja kweyongera okuba nga tukuwaako ebimu ku ebyo by'anaabayogeddeko mu State of the Nation Address ey'olunaku olwaleero. Ku voltage tujja byogerako, so abeerako osobole okuba nga ate omanya omukulembeze w'eggwanga yayogedde biki, oba oliawo gwe munnayuganda osobole okuba nga naawe otegeera bulungi nnyo. Awo nvuddewo kakati neeyongeddeyo ku nsonga ate endala eno nno nga ekwata ku kujja obwesige mu bakamishona ba Parliament. Ensonga eno ezze etambula era nga wetwogerera omubaka Theodore Ssekikubo yategeezezza nti ensonga y'okufuna oba ey'okunoonya emikono gy'ababaka ba Parliament ekyagenda mu maaso era nga banatera okubanga nno munnange bagiwunzika era nga bagamba nti emikono ejja kakuŋŋaanyizibwa oba oliawo giwererako ddala gisobera ddala nno mu 100 nga bagamba abamu bagamba nti giringa 155 naye nga affe tulinze bwe ginaaba giweza emikono 177 oba oliawo kimu kyakusatu ku babaka ba Parliament okuba nga bataddeko emikono okujja ate obwesige mu bakamishona ba Parliament, ebyo nabyo tujja kubanga tubikuwa. Wabula abamu ku babaka ba NRM munnange nno nabo bagenze maaso n'okubanga bateekako emikono nga bagamba nti munnange nabo ensonga eno ey'obuli bw'enguzi tebagyagalira ddala, nabo bagamba nti yeetaaga okubanga ekomekkerezebwa. Abamu bagamba nti tebannaba kubanga bagaanibwako okuteeka omukono ateeka ku kiwandiiko kino eky'okujja obwesige mu bakamishona ba Parliament ng'abalala babadde babitambuza nti ababaka ba NRM bagaaniddwa okubanga ate bakola oba bateeka munnange emikono
ku nsonga y'okujja obwesige ate mu babaka bano aba Parliament. Wabula omubaka wa Bugiri Asumana basaalirwa okunokosa n'omubaka ow'Olwemiyaga Theodore Ssekikubo. Olunaku olw'eggulo kate ebifuba biba bugume anti munnange nga omubaka Asumana basaalirwa munnange yavuddeyo n'agamba nti yeetaaga ate okwekenneenya ensonga eno nga bw'eri. Ayagala olukalala oluliko amannya gaabo abaakasayininga lubenga lumuweebwa kale nnokosa n'okubanga abasekerera. Agamba nti munnange bino byonna bye bakola batawaanira bwereere kubanga ate tewali tteeka munnange oba oliawo lye beesigamyeko oba lye batambuliramu mu kuba nti bakola ate kino kye bagenda maaso n'okuba nga bakola. N'agamba nti munnange ensonga ng'eno tejja kubanga ate etuukana mu Parliament oba oliawo okugiwanga okubanga bagiwa amatu. Kale n'abasaba babenga nno bino babisuula mu kasero. Naye nga ekyo tekyalobedde babaka banjawulo kuvaayo ate nga bagenda maaso n'okuteekako emikono. Kale omubaka Theodore Ssekikubo mu buufu bwe bumu naye yagenze maaso n'okubanga amwanukula. N'amugamba nti munnange ekintu kyaffe tuleke ate tubenga tukitambuza oba tutomera tuleke tutomere kyonna ekinaba kituuseewo ate si oba oliawo ate kijja kubayigula ttama kusigala nga bagenda maaso n'okubanga boogera ku nsonga ezo ate ezinyigiriza bannayuganda oba oliawo eziboogezaako obubi nga ababaka ba Parliament. N'agamba nti munnange gwe Honorable Asumani gwe si gwe sipiika si gwe alina okubanga osalawo ate ekyenkomeredde. So nabwe bityo bwe bikyagenda maaso n'okubanga bitambula. Mu buufu bwe bumu ate ababaka abamu ab'ekibiina eki NRM nabo era bwe batyo nga bwe kugambye nti bataddeko emikono kale ne baba nga bajeemedde nampala wa gavumenti Honorable Hanson Obuwa ate obuteenyigira mu kuteeka mikono ku kiwandiiko ate ekireeta ekiteeso eky'okujja obwesige mu bakamishona ba Parliament. Munnange yategeezezza nti oba oliawo egimu ku mitendera egyayitibwamu okubanga bakola ekintu kino oba oliawo tegyali minongoofu nga baali balina oba oliawo okubaako kye basooka okukola then balyoke batuuke ku nsonga eyo. Mu buufu bwe bumu still abamu ku babaka aba NRM nabo bagenze maaso n'okubanga basaba bannaabwe abali ku ludda oluwabula gavumenti okubanga ate bajja mu State of the Nation Address egenda okubaawo olunaku olwaleero nga bagamba nti baali badde beekuba mu kifuba kale ne batunuulira abantu be bakiikirira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ne basobola okubanga ate bajja nga bagamba nti okuzira kwabwe kuno kwatandikira ddala 2021 baazira State of the Nation Address 2022 ensonga yemu 2023 ensonga yemu kakati ne 2024 kulira oludda oluwabula gavumenti Joel Ssenyonyi naye yavuddeyo n'ategeeza nti bo tebagenda kubanga ate bagenda mu State of the Nation Address baba gyenyigiramu mu ngeri emu oba endala nga bagamba nti guno gwafuuka nga mukolo nti buli mwaka ate wabaawo State of the Nation Address then n'okusoma embalirira ate ey'eggwanga. So nga bagamba nti okuzira kwabwe kuno oba oliawo tekulina bibala ate bikovoddemu. Awo nvuddewo neeyongeddeyo ne NIRA munnange ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa ate bannayuganda kyavudde ne kiteekawo ekiwandiiko ekikakasa nti munnange enteekateeka y'okuzza obujja endagamuntu z'abannayuganda ate eyongezeddwayo kutuuka omwezi ogujja. Enteekateeka eno yali yakubanga etandika omwezi guno gwennyini gwa June ng'ennaku z'omwezi lumu wabula kino tekyasobose kubanga kibeerawo. Omukyala Rosemary Kisembo era ng'ono yakulira NIRA munnange yavuddeyo n'abaako ensonga zategeeza ku kino agamba nti ebikozesebwa oba oliawo bye baatumya okubanga bakola enteekateeka eno banga okubanga bakola omulimu guno tebinnaba kubanga bituuka wabula gavumenti eyagala kusooka kuzza bujja endagamuntu z'abantu obukadde 15 mu emitwalo 8 era nga abo be basooka okubanga ate bafuna endagamuntu zaabwe mu mwaka ogwa
14 zino nno ziziwa obujja buli luvannyuma lw'emyaka 10 ngaga nti nnyingi ku zo zigenda kubanga ziggwako ate mu August w'omwaka guno. So ne bategeeza nteekateeka eno egenda kubanga etandika omwezi ogujja, kale ne basaba bannayuganda okubanga bajaaniriza bazze bujja ate ennangamuntu zaabwe. Awo nvuddewo ngenze ate kugulire eddala ateekerateekera Ministry y'ebyensimbi Ramadhan Gobi yavuddeyo nno munnange n'alambika ku nsonga y'abakozi ba KCCA ate abeera enguudo abakozi abeera enguudo mu kibuga Kampala ng'agamba nti bagenda kubanga basasulirwa ssente zaabwe zino ze babanja sabbiiti ejja. Kakati bino nno we bijjidde ng'abakozi bano abeera enguudo bavaayo olunaku lwali lwakubiri olunaku lwali lwakubiri ne beekalakaasa nga balaga obutali bumativu ku nsonga oba oliawo ey'omusaala nga baga nti ssente zaabwe ziruddeyo naye ng'ate nabo balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo wabula abamu ku bo bagamba nti ne bannaabwe be bakola nabo aba oliawo basuusiza emyaka egy'okukola nga betaaga okuba nga bawummula wabula ate ekyennyamiza ssente ze babadde basuubira okuba nti badde nga bazibaterayo mu kittavu ky'abakozi oba mu NSSF nazo nti teziriiyo. Kale ne baba nga bennyamidde mu ngeri emu oba endala ne basaba abakulu babeeko kye bakola ate ku nsonga zino ezibaluma wabula Mukulu Ramadhan Gobi yakakasizza nti ssente zino oba oliawo zigenda kubanga ate ziteekebwayo babenga bafuna munnange akasente kaabwe akebazze bakolera. Olunaku olw'eggulo Uganda yeegase ku mawanga ate ag'enjawulo okubanga bakuza olunaku lw'obutonde bw'ensi era nga essira lyasinze nnyo kuteekebwa ate ku bibira okunokosa n'entobazi kubanga oba oliawo wetwogerera bizze bisaanawo nti bw'otunuulira n'ebibira bye tulina oba oliawo bye twalina ebingi bizze nga bisaanyizibwawo era ng'ebimu biweebwa ate bamuzigansimbi. Omukolo guno agwaddeko Prime Minister wa Uganda Robina Nabbanja kale yakalaatidde ate bannansi okubanga bakuuma obutonde bw'ensi. Bino nno we bijjidde nga Uganda ate erozezza ku bukambwe munnange obw'enkyukakyuka ate ey'obutonde oluvannyuma lw'enkuba ate ezzeefudemba emyezi gye tuwunzise emabega ng'eno ereetedde emigga ate okwanjaala oba okubooga okunokosa n'ebintu by'abantu eby'enjawulo okubanga byonoonebwa ate mu mbeera eno. So ngenda kubanga updates zaffe nziwunzika then tube nga twegattibwako abagenyi baffe ate ab'olunaku olwaleero wabula njagala nziwunzike n'omuwandiisi w'akakiiko k'ebyenjigiriza mu ggwanga aka Education Service Commission Dr. Asman Lukwago yavuddeyo naye n'abaako eddoboozi lyayongerako munnange kukikola ekyakolebwa ate ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke Ignatius Akomu ekyokubanga atuuza abasomesa ate ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu alabe bo performance yaabwe munnange enaabeera etya. N'agamba nti kino ekikolwa ekyakolebwa ekyali kyakuweebuula ate kitiibwa ky'abasomesa era n'agamba nti kikyamu kubanga eyakikola ate teyalanga lunaku basomesa lwe bagenda kubanga bakola ebigezo bino kyokka nga ate munnange bw'atyo bwe yagenda maaso n'okukikola n'abanga aswaza ekitiibwa kyabwe. Updates nsaba nziwunzikire wano then oluvannyuma tube nga twegattibwako abagenyi baffe obulunaku olwaleero twogere oba oliawo ne ku bigenda mu maaso mu ggwanga naye ng'essira tugenda kuliteeka ku kukuza olunaku lw'abazira lukyayina ate amakulu oba oliawo gwe okiraba bulala ku peje zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV kwe tukyali tuwumulamu katono nnyo Mighty Drive ekyagenda maaso.